TUWAYE webale nnyo okutwegattako Sunday no. It is a beautiful Sunday evening. Wano wetusinzidde emakindye olunaku olwaleero okutuukako eyo yonna gy'osinziira okulaba eno TUWAYE program tukkiriza yatandika okukyusa era ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omaaso bibeere birungi. Nze Frank Walusimbi. Now, new guest, new topic. I tell you, you've been asking for this man okumala ekiseera nga mumpeereza message tuleetere ku musajja ono mutuleetere. And we have him, Brigadier Gen. Yes, sir. Kasirye Gwanga. Yes, sir. The main man. Jebale jonna. Nawe webale gy'okola. Tusanyusa okubeera naawe ku bench. Mwebale kunkyali. Makindye mulungi. Makindye mulungi. Obeera wano n'osirika. Embeera wano n'osirika. Ensi n'ogitunuulira. N'engitunuulira. N'otulaba n'ogaala bano abatalina pulaani mu mitwe. Nakuwala bunakuwaza ennaku yekwata. Nga ndaba gye mugenda mu maaso. Ya. Mu ngeri gye mweyisaamu muyinza okufuna ebizibu. Kubanga nze ntambudde olugendo lwange toyinza kuŋŋamba. Ndabye nkoze eki? Obirabye. Mbirabye. Kati bwengeraageranya ebyaliwo n'enneeyisa eyaliwo nengeraageranya n'ebiriwo kati n'enneeyisa ya leero batunulira nga mwandifunayo ebizibu mu maaso. Ebizibu biyinza kufaanana bitya era biyinza kuva ku kibuteetegeka. Ebizibu mujja kweyongera okulwala. Okay. Kubanga mulya bubi. Ate n'ebyo bye muli ebibi ebitali birungi nabyo tebibamala. Mweyongedde obungi naye temugezaako kukiraba. N'abakulembeze be mulina kati be mulonda bwe mbatunula nga bali mu campaign nga banoonya akalulu obula ne focus weeri wa watadde amaaso ge watadde entomo wabula ye atunuulidde genda mu August House Parliament. You get the idea. Nti nze kasitantuukayo mba nkoze eki mba mmaze kale nenda abantu waliwo obunafu mu bukulembeze obwaleero nti abakulembeze beerowooza nti bakulembeze. Abakulembeze bw'obeera omukulembeze tokulembera nga oli mabega. Okulembera oli mu maaso. They think they are leaders but they are misleaders. They are misleading people. Balina ideas zaabwe, ideals zaabwe. Abatukulembera olinga agamba be balina okukulemberwa. Kakati ababakulembera nze ndaba ate kati mwe mbakulembera mutya. Ababasindikayo mubateeko pressure. Kubanga mwe abasindikayo mubateeko pressure babeere nti at least mu mwezi mutuula ffe majje tukiyita balaza. Okubaganya ebirowoozo. Kyava mu majje. Mpulira aba civilian bakikozesa nnyo. Anti ba civilian mukopye ebintu. Tulinayo baraza. Naku zino mbawulira afende buli kintu afande kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Exactly. Ekitegeeza okuyita afande olina okuba my boss kind of. Mba nkusinga. Okay. Ni muntu mukulu kati ffe majje tugendera nnyo ku bitiibwa ku ranks. Nti buli rank erina omugaso gwayo. Okay. Nolwekyo bw'olaba omuntu oli muteeke mu birowoozo byo nti omugaso gwe. Right. Obadde ogamba abalonzi tulina okufunayo ekiseera ne bajja buli kati oyinza okusanga constituency muyinza okuba amagombola ameka ngaana tugeze 4 awamu 6 awala 5. Okay, oba gali ana katugamba ana buli gombolola jiwe weekend oba wiyo sawa 3 obagenda ku saa 9 nja kubanga ambatuuseeko. Oli member wa parliament? Oli member wa parliament. Kubanga byogenda okuteesa mu parliament si gwe mwina biteesaako. Okay, member of parliament oba a politician. Yes. Ngezaako banyonyera what a politician. Nze naliko nagendako mu ebyo ebintu byamu ebyobufuzi for 5 years naye nsali byabufuzi. Wali mu service? Nali nkolera bantu nakubalaga this is what you are supposed to do. You are doing it wrong, now do it right. And they did. Bakumisinga emubenda. Oh yeah, those are times gone by. Toddayo? No. Womaze task toddawo? Sidda mabega ngenda mu maaso. Nze bwe nali mu bantu abo nakola nabo nga njagala kubalaga obulamu obulungi nze bwembeeramu nabo babeere nabo yagenda si mu class yange
Ekitegeeza nenga nali agadde nti omwana yanywedde kacaayi ku makya oba tuguze mugaati yalidde ekibayi kya muwogo oyo omulimi otya ennima yammwe eri etya nti tulimisa nkumbi neŋŋaana ne mbagamba nedda enkumbi tekyakola tufune ku tractor ne tufuna zi tractor ezo zayamba nnyo era zatumbula nnyo ekitundu ky'Emubende nti abantu bateekangamu mafuta. And that was it. Operator n'agitwala ku faamu yo yasasudde amafuta. Bw'osasudde amafuta go nze nga nkola service kubanga sente naziinanga omanyi gye nazijjanga mu butale bwa Nalwabwe. Wasuubulirayo ki? Ate nga nti babupangisa disitulikiti ebupangisa. Okay. Kakati sente ze bapangisa nezedda wano ate nga ngena nzigulamu ki nga nzigulamu ennyama nga nkolako ne service ya tractor. Ennyama eyo ngikoza ki? Amakubo gaabwe gaali mabi naye emiganga gyaziba kati nga nkozesa ennyama eyo tuluwa them ng'ogigaba ng'okola otya? Waliwo kasadde wano ekirumu okisula kiyimiridde wali ne bagamba nti gavana waali yaleese n'ennyama enkeera tobamalaawo nolwekyo ne bajja ne bakola wakati mu bwagazi nga tunyumya nga tukola n'obalaga nti nekkubo lyammwe emmere mugirimye tractor nazibawa mulimi bulungi emmere naye eneyitawa mugitwalo gitunda. Kakati ogala n'owulira nga bagamba nti tetulina ebintu byaffe tebirina katale. Nedda engeri gye muli organize abantu bawano mu butale bwawano bantu bamutawaana nnyo bano abasuubuzi bawo mmere bayisaawo nnyo bannakyalo nnyo. Oli najja ne lumonde amutadde ku mmotoka naye n'atuuka awo ne batandika omujerega yasimye lumonde nga ono yamugambye neleeta ensawo 5 bw'atuukawo nga bamugamba yafiiriddwa taliiwo yabadde agambye mmeka ntya ntwagambye emitwalo 5 muze monde yayiise wano mungi nnyo tukuba 3 kati bw'agenda okubalamu emmotoka n'aba asimye lumonde ate n'omumotoka amulika nga munnange ayagala lumonde aggweko jjako lumonde wonze ngene ekola ebyange naye akati sikutegeera ng'abalamu nga tebifuna nagandika mutwale nakawa abatanatuuka ku kalitunsi wansi wali ng'essimu yabuzeewa ennakawa emmotoka bweti erina lumonde okutuuka ne batandika okujerega okukakkananga mutunzi omutwalo ogwo taddayo kulima lumonde. Gwe ate ennaku y'abalimi wamma ogimanyi? Nkimanyi ze nakikola ffe twapangisa emidaala nabaga mupangisa emidaala kati nga oli agenda okusima muwuga essimu emala kuvuga bajereze nnyo abasajja abasuubula emidaala bajerega kubanga abakulembeze baabwe tebagenda mu situation ngezi muwogo olaba bwe bamutikka ennaku zino munwe ku munwe ku traka kuli juza neokubako eti nibagemerayo emitwalo 45 muwogo wange wabanga tajja kuvunda abalimi mwenna abantu nula mbabuulira ekintu mumanya nti muwogo tajja kuvunda abantu bano they are taking you for a ride bababba tebamanyi bonaabona nga mulimu emmere eyo musooke mubalumye ku njala emmere ejja kulinnya nonobalaba bajja ginoonya bo bennyini bajje mu byalo batandika okunoonya nga banoonya bufuluuta. So y'ensigo eyo gye waleka Emubende? Nalowooza nti ejja kutambula naye bannanga banzira mu bigere idea tebazongerayo maaso. I'm just too smart for most of the people. You can't wear my boots. Saizi yange yengattu ebigere bya byayite kigere kya mbogo bakyegezaamu egenzi kabisa. So kyendiko okubagamba nze njogera nnyo mujja n'enjogera eri abantu abawuliriza kuba nze ntambula nkola Buganda region ntambula nenjogera n'abantu nembalaba ngera nnyo nga ku by'emisana n'enkyala ng'abantu balya bagenda kujjira kati mbazizi ng'osimba tutandise okulaba Brigadier ntuuti nasoosootola nga ndaba bwe balya ebimonde nga si minene bulungi ne bakunyumiza okuwulira ettaka B nabaga ettaka si B terina lunnyo naye ettaka lyagala tractor
eriyeekuulemu ekyuse erya waggulu liddeko wansi abakulembeze bawano banneewunyisa aba nice parliament omanyi embeera mbatunuulira I've been looking at these guys who captured power here parliament ey'omwenda byonna bimuzze nga mukole constitution simanyi ezo egundi yasooka nga batulira mu parliament nga batunuulira and I was senior officer I could know each and everything. I've known each and everything about this country. Era nze nkola judgment zange lusi nengamba president nengamba awokyamwa naye awuliriza n'ateeka mu nkola. Definitely siragendayo nga gwowulira bagamba nti president omulaba ddi advisor kati nga mulumbako ki omukubira kasimu bwema njagala mukubira esimu direct ne bwe tutudde wano mukubira naye mukubira uli president wa Gwanga alina emirimu mingi yakuwa omulimu tula mu ntebe otereere tomalaga mugiraagira tomalaga genda bw'ona okola ekikyamu yajja okuyita kuba alina amatuuli wamu TUWAYE Kasirye Gwanga embeera nga musajja ene bomba nga baŋŋamba nti eriyo ebintu webi kitegeeza ntokola bw'aba yakwesoose n'akuba essimu bw'abanga yakwesoose you are in trouble naye omukuba esimu n'omugamba nti wano wabadde bwe wati ne bwe wati naye akwata ku bya security mu area yonna mwalaatinga ye RDC waliwo n'obukiiko bwe bakola nabwo ku poliisi I'll be exposing a lot of my goods erina abantu beŋŋamba mu kifo nemanya nti bw'anaamanya nemuwulira n'ekinaava mu ekyo ajja kugamba bali abadde bakizanyirako bakiveeko. So wetwogerera kati do you see ekintu ekifaananako nga kyewakola e Mubende across Uganda district zisoba kati mu 10-15 abala omanyi soogerera district bwa Buganda yakubanga nini sinza kwogerera Busoga sinza kwogerera Choli focus y'okusenga eri wano Buganda ubankwasa nibonkwasa ekifo kyange nze wenkola abantu balima Brigadier abantu bakola tewali kubuusabuusa bw'ogenda mu byalo bya Buganda people working ennima tennaba kukyuka bakyali mu 20th century abamu basanga bambi ne baganze n'ekibanja nakirekayo eyo kyazika kubanga bwe bukulembeze abakulembeze bano batambula ne bagenda ebweru juzi tewawulira abagenda mu US mu lukuŋŋaana bambi eno sibanenya era baali awo mu Boston naye abafuna chance ne beeyongerayo ne baventuringa out balabye ennima y'abantu ewali obulimi engeri gye balimamu kasooli bamulima obumonde babulima soya bamulima naye ennima a disciplined way of doing things n'abakozesa gundi ezo fertilizers naye bazikozesa batya era fertilizers ezo zigenda zikya mu maduuka zigulibwe nga bwozeba ne bagamba batuwa ebintu ebikyamu ebintu byaffe ne bifa kakati bano aba National Bureau of Standards bakola ki ofuuyira omuddo naku nyanga gukyakutunuulire oyo afuuyira oyo mulabe wange kyofuuyira kiki abamu baga ebibanja binene wanakigwirako n'enkumbi nga sizoni eweddeko anti abalala beesibyeko ettaka alina eka 10 ate nga kuliko abavubuka ku kyalo beyaliga nti baana bange mulaba eka zino 5 zino muteekeeko ennyaanya naye tujja kugabana naki wakati bajja kulimawo eryo ettaka obe nga olikoze eki olitaddemu ya put to use okifuna ezinaava muli ate zijja kukuyamba kulina byokoze eki byosigazza waliwo kyenalaba nga ndi Mubende nakyagala nnyo ku Gwanga ery'abasajja bano abakiga bo bakolera wamu kirindi bagenda ne begatta ku kyalo leero tulima wagundi tuli wa Francis ne bagenda olina kufumba buugi awo ne bakumala engera tuli wagumu ogenda okulaba mu wiiki nga olulimi lwe bakubye ziringa tractor zirimyewo naye mu kyasa kino mwe tuli ng'ogamba nti n'okulima kulina kubeera ku expanse fields gino ebibangiriza ebinene abagala nkikola kati mukono tukyamalako
era has to be mechanized. Mukono. Mechanized ne herbicide. Mechanized. Simanyi bwe mukitwala kubanga tractor yo ejja n'ewalula. Neddamu then n'osimba. Kati okukola kuno tetunaba kutuuka standard esimba ne tractor n'ekola ne tractor. Ekya herbicide sijja kigaana naye kibi nze mbalabulabula buli. They have been experimenting on this for the last 29 years. So buli kyenjogera kiriko ki next time bw'oliba oyagala ogenda kujja ku Camp David. I've created an ecosystem, my own creation. Kati njitandise ogirimamu kubanga tulina kitugamba kati tulina ogenda ku agroforestry. Why? Waliwo climate change eno gy'olaba. Simba ku miti awo ebibira abantu okusimba emiti naye akati bw'ojja ewange ojja kusanga emiti egisinga gino gye neesimba nga guno nze nagusimba mu mwaka ki 91 mulugulaika mukulu ddala. Exactly. Naye wonna egisinga gyange kati walabye omuziro gwakubya abantu basooka kyegeebwa nakaseke nabo gwabakuba kubanga singa olowooza kati omuziro gwagweyo singa gwagudde wano nga waliwo ebintu wansi byabyononesenga ebye nakaseke oba ebyekyegeebwa wabeerawo kava katuje mu kitundu ekyokubiri. Tuwaye kyagenda maaso tulina Brigadier General Kasirye Gwanga. Kegende maaso tuwaye program tukkiriza ajja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Brigadier General wali agamba ebigambo tuli ku nkulaakulana n'obukulembeze. Ogambye okuva lwe mwajja wano 86 wetegereza abantu bwe bakola ebintu constitution wabalaba nga bagikola and that kind of thing bingi. Tetuyinza kuddayo list tesobola kuggwayo. Naye kusoomooza kikwolaba okusanga wano abantu abatukulembera okubalemesezza okukola kye bateekeddwa okukola mu kitundu ekisoose obadde onokoddeyo tebaddayo kusisinkana bantu kwogera nabo bwavu kyendabye ku bakulembeze bawana abasinga baavu ekisooka bagenda ne beeteeka mu bulamu bwe batasobola naye nayagala tuguyite omwenkanonkano n'alinyisa omutindo olusimbi waalinnye naye wayagala okukola ki n'atamanya mbeera z'abalusimbi ziri zitya nfunayo eri ekyo kiringa waliwo management wali mwaka gwa 9 ndowooza mu 6 kati waliwo zikampeyini ezo sikyekyo kati nga bagamba semwogerere Kibirige Mayanja Yoweri Museveni those ones kati nga bagamba nti abanyankole babbye sente bazimaze mu bantu abaana abayakava Makerere na ogenda mulaba nga avuga mmotoka okay nimbagamba kati ekiri fani oyogeredde oba wa naye nze gwoyogera naye nze abanyankole I interact with them obamanyi mbamanyi ate sikutandika nabo leero nakula nabo mbamanyi kubanga nze taata wange ffe twalina ente n'olwaleero tulina ente era abantu bakyogerako abaganda balunzi naye ku sikeere yaabwe bo balina engeri gye bakikontrolinga kyova olaba nti ente zaabwe baaziwanga especially abannalwanda twala onundire ne babateeka mu lukoola ogw'ekigambo olukoola okimanyi nkiwulira buwulize kakati ekigambo ekyo abaganda abakungu abo gye baaterekanga ente zaabwe owulira omuzigo omuganda walulabyeko omuntu omuganda akola omuzigo nga agucunda olabye omulabyeko kakati lwaki baguyita omuganda kajanja kawano si kajanja n'enkoko yavudde Karamoja era yaabwe baganda now ekintu ekiri wano obwavu bw'abantu bwawano balowooza okubugoba nga bakozesa ssente eziva mu gavumenti ekintu ekyo kyatandika balowooza okugoba obwavu nga bakozesa ssente eziva mu gavumenti zivudde mu gavumenti bampe gavumenti tulyayo kaki tulyawo kakyabo ndiba eri etya ono abuuza politician atula ku tender board
Chokono technical person waliwo project erimu karugambe muherese World Bank ina chegendo kukola obama kuzimba masomero asoka mubuza tenda oluza tujiwa ddani egundi yonna neva ku bwavu kulowoleza mu ssente buli kiseera okifuna so bano enkola yaabwe bo they are supposed to create wealth bana bali mu government abakulembeze to create wealth ekyo ekintu tebakiraba. How do you do it? Task the government, task the people you are sitting with mu parliament. Yimirira ku magulugo toleeta bigundi bino biru nga gundi ono omukyalo ono wemukono namboze gyeyaleese eyo eyagala omwenge ekoma kubanya omwenge gukwatako ki okusukka omukaaga ogenda kugwera otya kyeta bagamba nti omwenge abantu bonna bagunywera mubala oli agula lusindi n'agenda mu nnyumba ye n'enywera omwenge gukwatako omusolo ogusinga guvaawa si ku mwenge. Argument naye naleeta nti abantu abasinga ewembu bonoonese mwenge gambo bukulembeze bwe kubanga adda mu bintu ebyobufuzi waliwo banengeza ne bangamba nti ng'ogende wange Camp David ne bangamba nti awa Honorable Nambozi nenga nti enkuba bwetonya mukoka mukola ati ezimbe mukikuba ati kati nekinzigira nenga nti okay bwebanga wano wa Honorable Nambozi kati sikyewuunya bigambo bikola ki byayogera as simple as that. Me being a soldier wamupimira ku kitundu kwasula nkutunulira ne bwe nzija okukyalira makago nkutunulira makago nemanya nti ono gwendi naye kojja nno wa kika kino wambuuzizza obukulembeze problem nenkugamba bwavu ate nenkugamba nti they are supposed to create wealth si kunoonya kugabana ate kugabana zino ate kyebalowooza nti gyekiri eri mu kitavu kozesa eziva mu gavumenti okole project gye baleese mu kitundu ba NGOs abo abantu abamu sibavumirira nze naye nze nabakangako embenda eyo era ne bakola byebali suppose naye ba NGOs nabo they also cheat tebakola byebali suppose kukola ki kukola so nga ate babitemere ssente kati gwe mukulembeze member of parliament ne district leader ne ba councillor ne ba LC1 mumina okuteeka amaaso muga nti batuwa project yaffe wano eruwa NGO ne mubalumba kwedipota paka ne gye bazijja ate amasimu gajjirayo bafanda tuli wano ekikandwa Kasanda sub-county tulina NGO bweti ne bweti project ye mwatwa ya kikaki era ya sente mmeka nti y'amazzi ga midumu ate nga basimye nayikondo satu ezalina okuva omunaana olwo badduse bagenze. I know. So your corruption here isn't corruption also another problem? Yeah, corruption, that word I'm tired of it because most of these guys are corrupt. In fact, corruption yatandikirawo nga twakayingira omanyi bwe twayingira wano government kugamba yali disintegrated not so forming yafu kati nga tulina bye twetaaga bingi materials mundu twagala masasi twagala mafuta twagala bulangiti twagala kino kati nenkulabira vultures the civilian emisege gyennyini nabulangiti supplier naita bulangiti mukyalooza kumalawo ba remnants mukyalwana n'abali eri mu north olwedde batutandise kati bami abayanguyizira ne babakwata amataayi emmotoka zaffe twajja n'amamotoka gaffe bayizawo nga tuyingira wano simu mwagatuwa naye bwe bagatwala mu magaragi ga wano mu Kampala abaana ne bazisumulula kubanga gaffe gaali mapya ne batiramu ebikadde obubbi obulabiraawo badoka baleeta biiru ng'efaanana bweti bajja kusasula kiki bamanyaabo corruption wosookera omulabaawo nembaga abantu bajja tukoza waliwo omusajja yafa bamuyitanga Kalugaba ndowooza by then
yali under secretary mu defense. Kati waliwo incident eyatusesa na emmotoka zaffe bwe zaafanga ng'emmotoka yefudde nga waliwo kampani erina gundi base yayo ku fairway wali mu Kampala wakati nga balina tax off kati nga bakakupangisiza buli lunaku nga basasula $10,000 mu biseera ebyo buli lunaku kakati kyefa tugamba naye okutusasula $10,000 buli lunaku obumotoka obwo nga babuyita nkavuddeko yali nickname yawo naye ng'erinnya ettuufu ke kaali kani Toyota bwalinga Toyota Mazda stout. I don't not stout, those were pickups nenga bwaliba mu Toyota form kati netugamba mutenda olunga tulina tenda body yafu ekeya mweno sento eri yaffe MTB mita tenda body ffe tugula ebintu byaffe netugamba lwaki naffe tetubugula abo nga babugula bukadde ne babutupangisa buli lunaku $10,000 a week zali sente nyingi ate nga otwali twakavungisa sente mwamala ne mubugula obumotoka wapi oyo Kalugaba yatugamba gavumenti egula motoka nkadde kyatandika dda kyavadde polisi yaabwe gavumenti egula motoka nkadde kakati gye tumuwine n'agamba n'akayana ng'oye ame commandant mu kiseera ekyo namugamba ssebo gavumenti egula motoka nkadde zinakuba mpya bwe yagenda n'abuuzabuuza ebbali eyo diru nekola ki naye awo nze nalabira corruption ng'ekola ki ng'etandiikiriza kati bwezze neyingiramu ne ba office messengers wano mu Kampala ministries nabo bali corrupt. They put those people they blackmail them. Mujeka abakulembeze ba MP permanent secretary document nga muntu nulide maaso mmwe abakulu abasigning epapula mu gundi ezo ministries zo aba office messenger buli papula kyo signinga bacho cham bujulizi oba nga bakisirikira ogendo bakwatako nga balina bayise nti luli wakola boti obasanga ku CID gye bakiteeka ngogonito olaba bakuyise ku CID nti ate kino wasaininga diru mwaloza nti eyisemu kagundi olwo akitaddeyo lwakuba naye tebamuliisa alina wabazizise nabo kaba muzizike tekigenda mu maaso wano it's childish game nokyo gamba nti olwanyise corruption jagisanga ku LC 1 obanga ne point oli omwana agenda afunye gundi skala ayagala agenda ku course but nzena incident recently omwana yali agenda nowe mwana mugezi muweredde naye yafuna chance eyo genda gye bamuzaala nga LCM gamba kakati gwatambudde otya omwana byayogera otabitegeera olulimi lwayogera namugamba nze kalamu sigiraba sijati omwana oyo yakomawo ng'aganya okusanyinga ekipapula najjambulira story nemugatula mu motoka netugenda nemuga kalamu iyo signinga omukono tegwalwawo kudakiika eyo nasaininga nemuga bye that is corruption. So kati mmwe muli batono abalina omukisa ogwo tetuli batono abantu bangi balwanyisa corruption mu ngeri yaabwe sinze nzikka abantu bakoye corruption I'm telling you. So enkulaakulana eri gye twogerako esoboka wakati mu mbeera eya corruption nze nkiyita bubbi ejja kusoboka ku generation yamwe bwe munarealizinga embeera eriwo nti ejja kuba affectinga in the future we are going to come out up in arms mugain enough is enough. Katuje Brigadier General mu kitundu ekyokusatu tuwaye ekyagenda maaso katukomewo. Kegende maaso tuwaye tuline Brigadier General Kasirye Gwanga ogamba nti abantu olumu bajja kunyiga and they will go up in arms bawakanya ababali babali enguzi naye bajja kubawakanya kubanga kati ejja kusanga owulira kati complaints ezivaayo ku bakulu b'amasomero abatalabika ku masomero abantu batandika okuvayo gamba nti gwobeerawo olabika ku musaala abasomesa abatuuka leeti ku ssomero
abantu babuuza ebibuuzo abantu batandise okubuuza ebibuuzo kati wabalabi baagala ne basiba buno bufuluuta bwe buliwo obwo tobumanyi bufuluuta buyita bufuluuta bufuluuta ate bufuluuta babusiba ne babuteekako n'amannya nze nabalawo ku butyubu ne babutwala ku gundi parliament ne babeerawo endulu yes baleese definitely that was an expression of anger mweyide mu parliament mutandise kwogera ku ssente eno yaleero nga bwebuze naye bwogitunuulira abantu mumujogerere mubukadde nemutandika okwogera obukadde ne mutuuka nebagamba nti n'ekyemisana bajja kibaba ng'omuntu asiiba enjala wano muwino ng'omugamba nti bagenda kugulira ekyemisana kya mutwalo onywereko ne kafanta akalungi ng'olowooza nti banaasanyuka eno bannansi afuna akanaana ke n'atetenkanya n'alyako ekyemisana omusaala omusomesa atetenkanya omusaala naye alawensi bazogera oba bazifuna nozifuna simanyi kubana bano nabo bajubisa mwabamawulire mujubisa mwabaletanye emitawaana naye ate oyo omukyala yakola bubi oyo omukyala ani Kadaga speaker nti asamaninga abamawulire togenda kuba amawulire ojja kufuna problem kirungi nti amawulire yondabirwamu bwe weetunulamu bw'ofaanana kugambe bwegenda kuba amawulire mpozi nabikola olupapula tuba tuwandiiseeko ebiri outrageous n'oserika busiri n'obatunula niwagana naye naawe nabagamba kantu kamu temunkubanga katundu omujja kufuna problem caricature naye mwe muwandiike bye mwagala naye gwe n'ogamba nti abamawulire oyinza obagala n'okuwandiika nga nakulimu abamu bajja wano mu mboozi munyumya kumba kulikodinga ogenda okulaba nga n'ogamba nti emboozi eyo nyumya nani akakiripu akatunzi kati ng'ogenda kwabo so kino ekintu we better organize ourselves we look at the world it's a global mbeera ku social media yamwe kuliko ebintu ebigenda abantu abawemulirako bingi nnyo ennaku ebiridda teningamba nti naye ono naye yagenda kugundi kunateako ebintu webiti mu ggwanga abantu balina eryo liba ddembe giba mirembe ekyo si kya Uganda yokka kyansi yonna ddembe weeriri abantu bekola tekinologi tukyalina kyamukola ate abo abantu babbirako ssente mabanka bagatigomye ezo gundi zammwe ezo ATM omuteeko obusente bwamu obwo babubbamu kyekyo so tokyalina ngeri gy'ogenda ku bantu okujjako you don't react anyhow so kutunula ogambe okay kati nganze ntoyinza kunsangako egyo mukutu ndi Kasirye Gwanga ali ku Facebook nti nako address oba ku internet nga ngikimakuki towuliziganya na bali bweru nze abaana bange baziina mugamba nnoonyeza bagamba ki leero nakusomeramu oba n'osoma nagamba nti abagambe bebati tubaddamu naye nga tuddayo ku kiri ekyobukulembeze oba ensi enene eva mu ddubi mweri tewali muntu ajja kuva bunaayira ajja ababuulira ekyokukola ensi yammwe ebintu byonna ebibagaggawaza ebiina kati wano mukaba dola mu exportinga kimbulire wano mbadde tubibalira Sudaani buli era Sudaani esente zaffe ziri Sudaani kati no babazeemu ne bakuba basi ze bakubye akatale ko mukamala okulya ebintu ebyo mutwale Sudaani mubisale ku bbeeyi ng'ovuga amagye ogajja wano gatwala Juba kati zonna sente zakoze eki zagenze zemwalekayo mpulira babanja billions baliwa abasuubuzi ze bafiirwa kati abo twafunamu ki I don't feel it nze nebonga nti omusuubuzi nafiirwa Sudan binkwatirako oba abantu omanyi abantu kati banoonya okubeerawo tebali South Sudan yokka bugende Kenya bannayuganda gye bali e Congo given the hardships eziriyo abantu beesoggayo ne bagenda bali bajja kubikima abantu abo nze mbalaba ne mu byalo eyo nga banoonya kasooli ekyo kiraga nti gye bava ebintu si birungi emirimu tebalina kyakulya naye influx y'abantu wano nyingi nnyo ano Uganda you have in Eastern South Africa Central Region and have abantu bwe bawumulira ng'ejiba biri banga likooye ne lijja wano mu miti ne likola ki
nirumula tewali amubuuza. That's not bad. Kasita batakola crime. Kuba naffe twagala okugenda mu nsi y'abalala. Obasanga wano ku makya saa 11 ez'okumakya nga bali kwembase wali e America. Baagala kugenda wa America. Ayagala okugenda mu nsi ennungi. Gy'atamanyi bwe baagikola. Sooka okole yo. Abakulembeze be tulina kati ku mitendera gyonna. Nva kwerosi wano jangu ku siri. Tewali exposed nnyo. Obalabamu emmunye yonna. Omuntu omukulembeze wamu gwe ndabamu emmunye. President Museveni naye kugamba abantu bamulemesezza ate naye kugamba emyaka omanyi bwe tukula mu myaka morals otunanoga nti okay akati yabono akuze ekintu bwekiti bwatyo nina ezo morals tezifuga bantu morals kugamba obuntu bulamu tebufuga ggwanga muntu mulamu nnyo oyagala atukwata atya carrot and stick. How do you like that one? Hey, carrot and stick. Carrot. Hey, bamwembo. Ebintu ebijja okusoboka. Ebintu bijja okutambula. Ababbi bano lwajja okubasooti. Abamala western. Abantu bakutunuulira buli kimu bakikuteekako. Kati yagenze n'agenda n'agabira ku ki? Abantu ku nsente million zireeta ebigambo wano sebo. Million 10 tu. Naye lwaki lwa bwavu. Oli wawulira million 10 takwata ku mitwalo 10. Nendowooza n'okugaba in itself kiraga nti takyesiga abantu bakola nabo. What do you think? Definitely kyoga ntafuna report. Sente magazine z'abavubukazi waliwo empaka nnyingi kusendeza abavubuka abo. Oba byakira basimanyi. Era nze nabagamba nti ezisenze mugaba waliwo ez'entandikwa ezasooka natuuka embende eyo waliwo omukyala Akero yali minister by then oba yali wa gender or whatever najja embende eyo naŋŋamba nti kubanga abantu bakuwuliramu kuba tetwagala tubanjire ku ssente nembagamba nti mwamala biseera mwabagabira ssente kati ntandikirewa zino ze bagamba mwekulaakulanye ntandikirewa kati mpulira bagobagana n'abavubuka bano be bawa essente bagobagana bugobaganyi kubanga teriko plan. Omuvubuka amaze emyaka 2 tagulangayo kilo ya nyama. Omuwadde million 2. Million 2 asooka gula mufaliso. There you are. No mufaliso gwennyini tayi. Mufaliso taguyina. Asooka mufaliso. Ayagala okwamala ku ngato musonso. Exactly. Ebintu bireka muguni. Tobawa gundi oyo cash. Noonya tulina abakulembeze nze mbalaba mu byalo. Ng'osobola okugamba nti okay. Oyina ettaka bweriti tusobola okuyamba naye netuteekawo abaana baffe gurupu y'abavubuka ne balimako omusiri gwa muwogo eka 10 omanyi sente zamuwogo ezibamu nziwera ali nabo nga baliddeko omuguzi bw'aba takusedde oba ensujju zivaamu ziyinza okuvaamu bino ebyokuseera emmere kati bigenda kukoma am telling you ebyokuseera emmere omulimi kati ffe kyetuliko ku radio talk show zonna tugendako abalimi tulina obbazaamu amaanyi abalimi be balina power olina okulya ne bonovaano olina okugenda kulanki kikyekyo kituufu enkola eno eya cash handouts olowooza mwami Museveni anaamalako nayo ekikapu akirina ajja kumalako nayo ani agaana sente waliwo ogamba nti nzize emakindi wano mbakuŋŋaanyiza abaana 50 mbawadde 10 nenkoma after 3 years or 2 oliraba kwani nga tewali kirabikako oliraba kwani buli muntu akwata lino awazituwa naye ate ojja kusanga nti bazikozesa abaana bayiyaawo waliwo gundi omulangira Kayima ali Katwawo yagala nanyimbirira ate tulina wetukolera kati nengenda mbulula genosalere mbanyi naye abaana bano singa tulizo bafuna akataka bawero dingi bakola different types of good or jobs naye nga tebalina space netubagulira akataka bali kulwesalaama awo gwegenda ojja basangayo bakola baagala okukola naye ebyokukola bibabula kati nga n'okulima nze kati nne wange faamu nagenda ku radio nembagamba nti obanga omanyi okulima ennyaanya oba omanyi okulima emboga oba omanyi okulima kamulali green pepper gwe jangu nze ku ddagala nja kuleeta eddagala ly'ofuyiza
ettaka nja kutereeza inputs nzibawe mulime naye tugabana naki wakati kati ndi comfortable njira neningizaayo nyanya zizitya biringanya ali atya teri complaining nti onyaze ogwo wakoze nze mbaliisa kyemisana n'ekyeggulu mulimu gwa muwali ko nettaka ddene ndikoze eki naye bakola kati ne bannaabwe batandise abalala mbawulira naffe tujje mwanguwe tumaliriza jeno tusigazaayo eddakiika emu emyaka 5 gye tugenda okutambula n'abakulembeze be tulina kati concluding remarks okusinza ku mbeera ne temperature bwenjiraba bayize bagenda balaba abantu kye baagala bajja kukola kati balabe mu parliament tubawe chance olina essuubi buli muntu mbeerako n'essuubi kasitamba nga mubuulidde nti kino bwali kikoze bwoti kyalivuddemu kino bwalikoze bwoti bwagaana okuwulira ebinaddirira gwe nange otukoze bulungi tweyanziza nnyo webala okkiriza okubeera ku benchi yaffe benchi nnungi tutambula nayo kabisa era bwe tunakubirako oguddako n'ogamujje nga tugikomyawo we want to visit empya nunda ebyennyanja byange bwenjagala manvubayo ku ngege twogere nga n'example wezirabibwako ejjuni eddungi TUWAYE nze lyendya tweyanziza nnyo Brigadier General Kasirye Gwanga gwe tubadde naye ku bench olunaku olwaleero webale kulaba yonna gy'osinzidde ene program tukkiriza yatandika okukyusa era ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi nze Frank Olisimbi